Amyuka ssente wa NRM mu ggwanga Alhaji Moze Kigongo yebaza bana NRM olw'okujja mu bonje kalulu okuyuzaaza President Museveni olw'okusunsulwa abasaba entuko ebyo byabakoledde tebamwerabira ku lunaku olw'okulonda. We don't want our flag to fall down. We have got to support it to make sure anybody with a flag goes through. Yes, abawanisi wa NRM Richard Tulunga labudde abaako mu kamyofo abagala okwesiima okuba namunigina obutakigeza. That the party is requesting you to reconsider your stand and let us rally support behind all flag bearers. This is a party campaign. It is not an individual campaign. Wana amyuka ssente wa NRM kusek mu Kampala mu basuubuzi Kalimu Kalamaje anyonyodde nti Kampala ku mulundi guno akalulu akeeza lweyo. Ku luno Central Region tujagala yonna twagala 80% tusobole okulaba nga tukolaki nga tuwangula nga NRM buli wetulaga NRM wetugenda NRM. Obusoga afweyazi nga tulina bunyola afweyazi teesa afweyazi tusuubira nti ebintu ebyo ebibiri bw'anaaba amaze okubisuubiza abantu ba Busoga tujjamuwa obululu kubanga kye twetaaga okulaba nti twejja mu bwavu. Twenda kwebaza President ni gavumenti eno okutekinga over Busoga University. Fengaffe abe NRM nafa flag bearer tulaba nti tuli bamativu koyo mukama waffe President oluvannyuma lw'okuba nti kata azzeemu tukwatira bendera. Mulonde President Museveni kubanga ebiseera byaffe eby'omu maaso bigenda kuba bitangaavu. Mutunuulire enkulaakulana gy'aleese. Akakasizza okulwanyisa enguzi ate ng'agenda bakwasa mukono gw'amaanyi. Ku mulundi guno wakiso ku ntikko NRM ku ntikko. Tuteekwa okunoonya akalulu buli ku muntu tusobole okufuna akalulu aka NRM aka Yoweri Kaguta Museveni. Nayogera ku nsonga y'okwongera mu by'emikono kubanga tulabye ddala nga abaana bangi bali ku kyalo bataayaaya. Yes, Speaker of Parliament Anita Mongo anyonyodde nti beetegese okunonyeza Pulezidenti akalulu ne bamwebaza olukomawo okwesimbawo. This time we get 80+% of the vote. And as I said, we come with new energies and we'll make sure we deliver the vote. Amaanyi gatadde ku muntu wa wansi twetaaga tulabe naffe nga tumuyirawo mubiri. Twagala kuleeta Masaka yonna ne Buganda okutwaliza awamu President Museveni awangule ebitundu 8. Kyetulinze kwe kusimbula embalaasi tugende mu field tunoonye akalulu bwe kiba kisoboka ekitone ennyo wekitiibwa President ekirabo kisobola omuwa bitundu 8 ku buli 10. Yembeera okuyingira ekkulu libadde lyakwenyiga olw'omundi gw'abantu abadde abayitirivu era saabakonzi b'ekibiina President Nansubuga Sseninde abebaza okujja. Njagala kwongera okukubiriza Bannayuganda nti kino kikyali kituuza. Baba bw'onaabanga tutandise abaana butembe nga bakuwayira akalulu ng'owaife abalimi b'ebikaado baba ekizibu ky'amagira nti watutwayire ng'abavubuka wala osanga tituli kye twandibayire saaga dino nga tweyagala. Era ffe ng'abakozi twagala nnyo tubeere ku manju okulaba nti ebintu byonna ne manifesto ejja abakozi tubeeremu. Tumwebaza ebintu byakoledde ekibuga omuli enguudo omuli ssente za PDM. President yayongedde otutegeera enkulaakulana ez'emu ghetto sako zizze. Kati nga nze nasomera mu ssomero lya UPE nesomera mu ssomero lya USE ate yali programu ye okuleeta free education. Baza tubeerawo emyaka yonna eno okuleeta development of Uganda. Tulamuze azimbye amasomero azimba amadwaliro enguudo buli kimu kyonna. Ekibiina kino kyatandikibwawo First Lady yennyini Janet Kataha Museveni. Tuli basanyufu nnyo olwa muzeeyi waffe nti mulabira ddala nti ekifaananyi muzeeyi akyasobola. N'abantu abazze enamba ze zibadde wano really okirabirawo ddala nti twamaze dda. N'abakyala nga bakulembedde Amajjati Falira Kibowa bayozazza President Museveni olw'okusunsulwa. Ebintu byakoledde abakyala ba Uganda nga okuteekawo enkola abakyala bangi nnyo mwe basobodde okwejja mu bwavu.